Hello everyone, it's me Ogalo Agi. Maswenti muli bulungi, masire mutya mugamba mutya. Thank you for subscribing, thank you for liking, thank you for commenting, thank you for sharing. TikToking. Onako olwaleero nga tunagenda ku mulamwa gwaffe kasooke ntemu wamu ne bannayi bababuuzeeko. Yeah, hello everyone, I'm Matthias. Hi everyone, it's me Ogalo Bridget. Thanks for watching Mutindo Express. Baita wenze sikogeddeko bambi. Takamani. Kale mwebale. Express. Ndabaye kale mwebale kulaba Mutindo TV. Mwebale kulaba Mutindo Express kale. Okay. Omulamwa gw'ennaku olwaleero tuzze kwogera ku mikwano. Mikwano kiddala emituufu. Yetwandisanidde obeera najo nga ffe abavubuka b'ennaku zino. Kyandisanidde okwesiga emikwano era biki bye twandisanidde okwesiga mu mikwano gyaffe. Hello. Tegeera. Ale njagala ka hello. Ya. Njagala twogere ku mikwano gwe nga gwe Matthias. Okusookera ddala ngenda kwogera ku b'emikwano ababiri abamu abaninaani abali mabega wa kamera. Ngenda kusooka njogere ku mwoyo omuyita Kyove ne Eric. Bali abantu babiri. At first, no, kasokemba we story by the way. Ngasinema kulanda ganyu. Kasokemba we story. Bampadde ekyokwogera ko lwaleero. Nti twajoininga essomero. Twali abaana bangi. Beeronda abantu bameka? Babiri. Osegeera. Bwe beeronda abantu babiri. Twalowooza nti nga bulijjo nti ffe ebitwala n'emikwano gyaffe oba nti nga tugambo ba mu mbeera ya ssente bakiki ebintu ebitwe nti banaayawuka. Osegeera. Bakumye friendship for almost 4 years. Mshtegera. Nze kyembadde ndabako nganzi ng'omuntu. Kyembadde ndabako bakumye friendship for almost 4 years. N'abooluganda kizibu ky'okukola. Siwulira nko nti baayombi. Anyway, eyo tuveeyo. Nebuyomba buddamu ne. Ya, Mshtegera. Tugagale nti ekyo nkirese lwaki? Nti bwe tugenda okwogerako byonna tuyinza okwogerera omukwano nti ba friends baffe baba babi. Naye ate oluusi abaddala bakola ki? Babaayo. Mshtegera. So kati ekyo nkirese ngezeeko okukulaga nti ebyaddala emikwano emituufu gikola ki? Gyegiri. Mshtegera. So kakati tugenda kudda ku point ya emikwano gino emituufu gye lwanisanidde okuba nagyo. Nze ngamba mukwano gw'omutuufu ye muntu asobola okujja mu buzibu. Mshtegera ekintu ekyo. Omukwano gwe tuyita omukwano ogwaddala ekitufunyisa emikwano kuva mu bizibu. Ebizibu ki byenjogerako? Financially tuyinza tuba n'ebizibu bya ssente. Ekyokubiri tuba n'ebizibu oluusi family issues naye nga weetaaga omuntu akansolinga nga ggwe ng'omuntu. Okyegera nga weetaaga ng'ogyeko bazadde bo nga weetaaga omuntu kale akubudabuda. For example abazadde bakunyiizizaamu ng'olina ogenda okujja onyonnyola ensonga omugaye munnaye kiriwe ekiti abeeko advice gy'akuwa. Okyegera akuwe advice kwegamba omutima olabere nga kale okola ki okakkanye. Okyegera so kati gye mikwano nze nga nze gye mba njagala okuba nagyo naye ate bikalubamu olw'ensonga emikwano bwegityo mizibu gyakusanga. Batulina bankwe balimba bakola bino bakugamba kale ogera n'otunula emikwano gyonna gy'olina nga qualities z'oyagala tebakola ki tebazirina. So kati kyekyo yabadde ntandikwa yange. According to me, omukwano omutuufu gwendaba Mr. Semakula yagenda nayimba mukana kayimba embeera wekyuka wala bato yatuuka nagamba waliwo yatuuka nagamba nanyonyola mukwano gw'omutuufu eraga yabawo mu kuswala yabawo mu kukaaba akuswalira oluusi n'abaawo mu bwavu mukwano gwo wannamaddala nayongera nagamba mugabana katono ke muyina takugeya ngula kuzibira wotali yabeerawo wotoli yabeerawo ne mukukemebwa aguma. Kati omukwano omutuufu on my side ndaba ye muntu amenyinire akubeererawo mu buzibu. Kyebula ne mu Bible babuuza who is your neighbor yoyo eyayamba. Person who is able to not being able
but who can help you, who can sacrifice something for you, because si penalty tulina ndi pabayambe mikwano ndi tulino manyo wamba nyo naye zemba denjoge ina maso. And on my side tugenera tukuliriza nyo jine mikwano gitufula abasanyufu so nga tetwera evidence sali dimala nilikola ki nilibwa gena ko from self neto ina togena ko nga tuine mikwano jonga jibera mikwano jafe only in happiness times kugamba vibes kulia kunyoa nenga bwefune ekizibu no one can help me ba buli omwanda babulabi bwenkola anything kugamba nga kilishe mfulu baseka busesi bwenswala wa bwenswazi babaseka busesi no one can come up nti twabadde naye mu kiyina so kakati bala kunja we nandi kati labayo njagala kugeza labayo so kolinda ka give you time ati wona ngo weda wempuna yes una paka renda malayo bawulira nina kenkonye na ukawandika uwongo yakawandika musimu yange wazo wange sina chibuku shaya katandika naye tulenda kwewalanira okay kitambula ama mukwano mbadde nkyaba nyonyola nga kwegamba mu buli mbeera enjala bwebaluma waliwo emikwano by the way nga musobola okulya mwenna break lunch ne mulya mwenna but enchawo batoyinaamu alya yekka oyo taba mukwano gwo alya yekka waliwo emikwano yenga mulya leero mwenna naye n'omusanga ng'ali yekka era alya n'atasobola kwettira mwoyo nti munaye kamutwalireko kanene oyo aba mukwano gwo in case of the kwegamba ng'ebyokulya weebiriye munjala tabakyali wanonyayo omulala wabula waliwo oli omukwano gwo ng'enjala ebaluma mwenna kwegamba ennaku mugiraba mwenna enkuba ebakuba mwenna nga kyekyo that's friendship kati nze ndaba yo true friend omulala ye muntu asobola ozibira ebyamabi tulina emikwano nga osobola okujja n'omugaala ekyamazima akubulire tuli bwe tuti muba mwakamaliriza bwoti nadda mu banne eno yangambye asonga munani eno yangambye ndikirana kino kati so yotaba true friend wo tulina emikwano nga bwe mubeera baŋŋamba entya bw'ogenda omunyumizako ekizibu kyo tasobola kisinga amakinga sure buli omu nekyofuna nti separate n'okimugamba ye nga tasobola kisindikira kati oyo taba mukwano gwo tulina omukwano nga tasobola kuyirawo mubiri olina kyeweetaaga nomugamba nsaba ku kino nakulaga nti ali mu bwetaavu bwakyo n'okusinga gwakimusabye naye ate ye watuuse okwetaagira ate nalaga nti ayagala omuyambe tulina emikwano egitulyamu enkwe eyo tugendagendayo eyo mu maaso biki bye twandiye tusigiddemu mikwano gyaffe ntiwogumulamu nagwo gye guli mu maaso gyo nga ye nga mukwano gwe asobola okulyamu olukaba mukwano gwo tulina omukwano nga nze nyumirwa nnyo my friend singa aba respectinga my decision nyumirwa nnyo bw'oba nga tokanyiza nange ng'osobola kwegamba nga you can respect my decision nga bwe ngamba nti munnaye ewaka njagala nzireyo ssaawa 11 not because you're my friend ogenda kunzaayo ssaawa emu I want you to respect it kwegamba bwe mba nasazeewo nti nzirayo zino essaawa maintaining obudde onzijukize nako nti kati waliwo emikwano munne we yafuna boyfriend nga mubi naye nga dena amugospingako mu kifo ky'omugamba nti munnaye watuleetera ekimmemettemu munansonya mu kifo ky'omugamba watuleetera ekimmemettemu dena amugospingako nti naye yatulimbamu akagenda oba okitegeera omukwano omutuufu ye mukwano asobola okulaba nti Mathias olina akanyira ku nnyindo nakyo nakugamba ekyamazima manda alina akanyira ku nnyindo not because najja nagaha okimanyi akanyira akabaddeko omulali kugamba oba okitegeera oyo true friend asobola okujja nakugamba nti naye agi eriiso lyo liridda te okitegeera kati oyo ye true friend wabula omuntu bw'obanga ne mukwano gwo ng'okimanyi nti mukwano gwo kano kagenda eri gwe agi ne Mathias Seeba n'abalabi abaleko naali ku kamera babanga ne mukwano gwo omanyi tutera nnyo okujja ku makya these boys tebatera kunaaba ku makya si tebatera wabula tebanaaba ati si fenna
But you gave me little time. You are using almost 5 minutes. No, I'm not done. You just took over. I did took over. You said in the Kwanza Chiringa Church. Katindeka Malayo my views. You can conclude. Oh, Chamalayo. Yeah. I'm not bad in these boys, they were telling you Kunabachi, Kunabakumacha, Umutuanabakumacha. Sifena, a Chintuakanya, a Tebatera, Sigament Munaba. Okay. Yet then Jagada Chiefs, Naba Masu. Nakaba Zimbi. One Mabanabali Tebatera Kunaba Kumacha. Kati so, again, Okuja in public, Amas, or Galimo, number of Jojo. Boba Mathia singer, you can see Bridget with some Babita. I didn't switch. I Jones. If you can come in the morning and you see Bridget with I Jones. Yes, I Jones. But you can see me with I Jones. Nenga do sobola kunga mati Bridget or inaka Jonjo police. Okay, ngado sobola gama Matthias into in Matthias so you have I Jones. You have Jones. Bana by the way, nze sababu sabi amanya akajonjo bakaita mu luzungu atuyambe. Mutuyambe tufa. Oyo toba mukwa era todanga unogamba tino Agnes yaseke agamba mulala baseke. Olaba bine bisokerwako biganye. Olulondola ba Agnes nga yaswadde dda. Skati ya pasuse pake eno. Ono nofuna obuvumo bumugamba. Okujja kuna mali yasinga zipwe simukuse. Atambula omusiba alingiriza. Manje mwambala ndapate ebyo twabimanyira. Abalisi mwambala ndapate. Omusiba siba yetayiza wati mumpale. Kati zipu bwe pasika bweti. Na osobola olaba akajanjo kaneno. Akajonjo kaneno kakulemye okwogera. Olwo binene ebirala ebiri major. Kitegeeza yo tewebala ngati mukwano gwo. Era nawe kenyini to down nogamba ati ye mukwano gwo. Oba onfuna nga if you have failed okumugamba nti ndo tinayendo wanene wakozeemu ensonga. Kati tulina akesa at school wala omukwano mugwa abawala abamu ku ssomero. Ajja ku ssomero tasoma addamu kutula mu budala bwa chapati. Naye they failed okumugamba ekituufu. Why? Oyo mukazi mukulu kyogamba kyakola takiraba gwe mukwano golemeredde muka naye bwe bwaleeta obyokulya je nabo bo bennyini bamusupporting ate erudda ne baddamu ne bamukubako ebituli bwaleeta ebyokulya be bamu abasooka kugula oba nfuna ne abasooka bitesting yes kati oyo si mukwano gwabwe ate era nabo si mukwano kwegamba mukwano ye muntu akubeererawo mu buzibu mu buli mbeera mu ssanyu mu nnaku ye muntu asobola okuyirawo omubiri nga toliiwo Matthias nkubuuzemu ekibuuzo have you ever been there ne bawayiriza mukwano gw'ombu yakambe kale nga kirabika kituufu yakabbye nogamba nze nakabbye nojja nogamba nze nakabbye ne weewaayo naye wakimanyi mulimu embooko bagenda mumutonyesa ngeja twemmasha sitasobola can you do it osobola okikola halo like okikolangako but I can do it for someone who is your best friend Gosobola okikolera ate nga naye yali akinkoledeko by the way. You remember the time when they told me that I stole a bicycle? Mukwano gwange kyali wange Alex yaliwo era yambeererawo nnyo. So kati omuntu ngoyo wabanga yayambeereddewoko mu kintu ng'ekyo kitegeera mba sina ngeri nze nganzi nza kyewala kozi yajja kituufu yakyamanyi nakumanya gye mbadde ninateko gundi nti mbadde naye of eggaali nali sikitu lwa nsonga just nti twafaanaganya engoye neyali akoze eki neyali agibye twali tufena naye yabadde vesti ya red neyagiba yabadde gundi ki ya red kalwokuba oli musajja ali muzeeyi ate nga nza mmanyi nnyo mbeera nnyo ku kyalo kyotegera najja agamba nti mutabani wa gundi kitegera so kyali wange yajja n'ayimirirawo olwonzi omanyi ebyange bwa yazivaako nenjagala n'okukola ki n'okulwana manyi saanyi kintu kyakumpaayiriza nekyali wange yaliwo nannyonnyola ekintu najja n'ayogera ebintu nabadde naye kitegera ebintu weebityo naye nga tamanyi nagye mbadde so ekyo emikwano gyegiri ebyaddala emikwano gyegiri so yanzija mu kizibu ng'ekyo naye nga bameka ayinza okikujjamu n'akweteekako nga kimanyi bayinza n'okukusiba kuba eggaali yali yenyalemu zino zebaagala era omusajja namubuuza nali ngenda mukuba ebikonde omanyi lwaki kuba nze ebyange kalolaba nze ebyange omanyi weyazibaoko omuzeeyi namugamba nali nyingidde mu nnyumba yotegera ninjagidde twagala okuwona siriyasi naye kyali wange yambeereramu nnyo era nasobola okukola ki No, we are not whining. I'm not yet, by the way. Still on our time. One man's in Badengamba.
nze waliwo ka video ke nalaba it was Tom D and Agatha bonna bali batesting aba friends baabwe Agatha yaleta plan ye ne bajja ne bakubira chali wa Tom D ne bamugamba bano basingo bera nnyo nabo Agatha n'abagamba Tom tanadda waka ate yangambye mwagenze mwenda Tom ali waneno bali bonna Tom D ne Agatha nawe Tom tanadda waka ate bangambye mwagenze mwenda kuki ku show naye mukubira esimu is not picking up olinaga yakavawo waneno agenze naye ngena mukukudda mukubire nga akoze ki nga akomyewo ne baseka oyo namujjako ne bakubira friend omulala Tom yangambye mwagenze kukyalirako ku mami wamwe mu kyalo yangambye mwagenze kukyalirako mami wo mu kyalo naye simulaba mukubira is not picking ate tanadda waka mukyali naye tukyali naye mukyalo era bali ali ne mama baseka bakitegera bulungi kugamba a friend nga akuyirawo omubiri ne bakubira omulala yasinga okunsesa bo bali balina rooms ze bapangisiza simanye bava ku choleti ne bapangisa room kyekigundi kyeyamuterawo naga naye Tom yasuze mu room namba gundi kangene mukonkone nakonkona nga wayita Tom kwegamba that friend asobola okuyirawo embera nga tuwenye kuba kimanyi omukazi jiba giwunye ne bakubira mikwano gya Agatha era najo they did the same so Katonda singa yambanga fena we are blessed with such friends ekyamazima singa ensi yaterera naye nosanga mukwano gonge ekyamazima Tom sakubulira Tom ayina kakazi gundi katsoko kubeyo baje kali Tom ayina kwagamba obo kitegera bononera nakutira lingi twina ne mikono bayina nga jote jitwagaliza nengo olowoza wa kulusegere nenga friend wota kwagaliza nani sometimes abarozo genda musukako fuke hayo tandika mulinyako nenga itwina ne kimucho just alaba byokola omususeko mukuru malaya yeah lindako neda so kakati twali mu primary ngena kuwa story twali mu primary of course nasoma na primary nani with you ono katiko pa secondary nonye even secondary kati twali mu primary no twali mu primary there was my friend ndoza Isaac omumanyi Isaac Kauma Isaac so Kauma Isaac yagana afuna ekintu kya mutuka ko musajja watu by then twalinga mu P4 I think it was P4 ngati ebisere ebyo nga omanya amasomero ge mu kyalo nga to yacha yambala yandawe yamunda kitegera shifu yacha jambala no simuswaziza but yali yambala no Isaac ansonywa by the way ne yacha yambala underwear mubutambala underwear so kale easy whatever but mubutambala underwear ekintu kyamutukako musajja wattu nagenda asitama twali nabachali bafenga bawala najja atulanga yebambi musegere mutaka naayitamu mutaka mukuyitamu musajja wattu by then twaliwo nga bachalibe naye mu kifoffe ky'okugenda omuyamba oba mukoonako nti bannaye gundi empale yeeyibisi musegera ekyamazima twaseka busi tukola ne kubawala ne tubagamba lengera musegera Isaac anatuka kuva ku size cheje mwalengeza natuka kuva katiko parents nga for sure Isaac ekintu kiti kyamuluma ku mutima musegera nga kyamuluma ku mutima naba bujaje buli kadasobola kusagana ne mwana kiro kyanswaza nnyo musegera cause kyatuukawo twali mu mbozi nga tuseka agawulira enseko zeeyongeddemu kino kubaawo enseko zeeyongeddemu nalowooza atuwadde vibe musegera kumbe bwendaba nensuna kwono nono nasuna kwoli noli nasuna kwoli pekafera nitukola ki ata maso gano mazima osobola sekanga webuze netulaba agenda okukitegera nti ekyamazima gyawunyedda muganda wange nga to let everyone amazolaba kitegera yeah musajja watu yaswala of course oyinza butaswala yaswala naye nga talina kyakola ki nga talina kyakola kati no first give us some time please don't chengena kati points ze naje ngeno baletera yino ngena kweta point eri wakati toyaga nyugere ku yabayimbi neka nsonyiwa ku kino ngena kweta point eri wakati wabayimbi babiri ngena kwogera ku mwimi Spice Diana awo mune Uncle Chumi no soko ulirize at least show ekoma wano no Russia no soko labe abantu betuliko no they are
Ati batebeteka mu kamera tujogereko weje myaka jo oyine myaka ena oli ku muntu wa myaka 3 kale tuchireke kati madensaba twayogede ku miramwa mingi azini mikwano kye mitu je tulina okwisiga jejo kakati bintu ki betwanje kuba bude it's too late yani mulabo bude bugenda kwata bintu ki betwanje besigiddemu kakati when you are whining when I'm whining bintu ki Matthias, can you trust your friend with your girlfriend? Yeah, I cannot trust my friend. Can you trust your friend with your money? I cannot trust. Can you trust your friend with your even me? I'm not good at trusting friends. Yeah, cause I know I trust a few number. Kurenso nganti nze ndabye bingi emikwano gye bikoza abantu. Kitegera. Ndabye bingi emikwano gye bikoza abantu. Kati teberezaamu omuntu okera ku macha Bridget nakuwayiriza ekintu oba navayo nakwogerako ekintu kyegera fushuwanga ekintu kinene nenga okitegera nti aze for example nze sinna kikola ekintu naye nze nakigamba nti Matthias yakoze kino nenga bwajja gyendi ate yayita mukwano gwange waliwo bano abatabuzi mukyegera ali makati for example mafunyemu obutakkanya Bridget yayita mukwano gwo n'amaana agenda newooli amawulire g'omuwa gakola ki. Okay, I have another question. Walwe yambuze yangambye nkubuzeyo kana kabuze manyi wefulo mugezi in everything. Is it okay with you if your girlfriend come to you na gamba? There's Agnes, Sam is your best friend. I'm your girlfriend. There's an gamba. Is it okay with you? Nanja no ngamba nga you any my girlfriend on that? Is my it girlfriend okay? No ngamba nti mukwano gwange yakwana mpulirira ddala emirembe nga gizze kusaidia kushegera era nempulirira ddala essanyu nga lingi olw'ensonga lwaki mba mmaze okutegeera muntu kika kigwendiringana kukitegedde nti nkitegedde Saamu ankwanira girlfriend kushegera kitegeeza ngenda kuwulira emirembe kitegeeza amategedde mulabe wange lulimbadde sikumanyi kushegera kati on the girl side yawulira she's worthy to do that oba omuwala yenna ekyo ateekeddwa kikola no omuwala yenna ateekeddwa kikola okay nze kyoka kyembadde ngamba you can wait okay so ekisinga obukulu mu byonna mu mikwano kwesigaŋŋana ekyamazima omanyisho yaleero kale tebadde na bugu mu nnyo naye nze kyeŋŋamba kwesigaŋŋana ate ekintu ekimu ku bitasoboka okitegeera tulabye bangi nnyo ogenda kukeera ku makyo ŋŋambe ndikyaliiwo uli mukunsinikirako mannyo ogenda kunjasamira bintu bya kisirusiru wala boshegeera oyasaamirira gundi akoze kino gundi akoze kiri oshegeera so oyogera ebintu oyogera kati kyamwereere kyokka omwogera kunzenze gwoyita kyaliiwo so mukumaliriza nze ŋŋamba emikwano beera muntu mwesigu eri munno bw'oto osobola kuba mukwano gwe mwejjeeko mpolampola at least afunoyo anasobola omutegeera. Okay, on my side, on that issue of in the things we can do, trust friends. Some kind of going so well, question can be okay. So lwakuba tenze nino obuzibu. Maye bya kulia. Nze nino obuzibu mukale oba nakula ntya. Kale. Igwo kumpita to eat with you. It's really difficult with me. Banda banga kuyingiride nga kalubiriza as in you had nothing to do other rather than calling me to eat with you nenga. Obanga mbencha kale nze bwe kitwala wabula tegwe you to come and eat with me ha tipulire mirembe munda muli oba nfuna buli lwendya nabala sonze ebyokulya ebyo kale I feel like emikwano njesigira ddala mu byokulya but these other things like personal lives secrets mpulira nga simu yange yebimala cause we people we are not trustworthy at all no muntu gwolaba ekyo mazima nga yandibaddemu amakulu as your best as your friend atuka naye nakudisappointing in anyhow oyo wewe agamba ndi kisolo omuntu kisolo kizibu nnyo so we do change from morning to evening kwegamba colors zichuka every day so naye mubebesi by the way I conclude like this oyo gwina nga mukwano gwo mugambe bitono ne bwaba bawo mugambe bitono once he will be your ex your friend will once become your enemy so mugambe bitono mwesiga ekitono mwagale bitono kwegamba tokisusa nnyo oba kitegeera nenga we do have to have friends as me I'm whining is ekyenyizo gamberi aba bayina emikwano that mukwano gwo obanga omulina ng'omutwala nga best friend wo kintu kyolina okukola kintu kimu tolina kubanga buli kimu nga wookitegedde nezeno nga nomayino viola
buli nafunya ka boyfriend chichi koza amabo kitegeera notabyogera ekisigala mulinga separate kati ngina kwongera ko nga gwe kibayogedde that mukwano gwa best friend osimuyo kuyebi kumalira neza ate gwenzo gamba nti sinateze mpimayira yebigambe ben no ngenda besigaza nebinanuma 100% ngenda guma manye nti obulumi ku mutima gwange as long as when I didn't kugamba ben kino ate no genda when I'm whining we love you so much but it's good to be with your friend kwene mukwano gwo si kibi nate tomwesiga kisuse tomuteka nyo ku high level bano oyizo tuka ku level no losing focus no losing much talent ebigwano bagesi ebiri byamugamba byogedde nabibunya buli wamnobera nguyanga obera mu kifo emikwano mugesiga ekitono kyekigambo kinze. Love you so much. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Thank you for commenting. Thank you for sharing. Bye bye.